I'm here in control. Don't be worried, they just be there. Amawulire g'okufa kwa Afande Sam Omala yali aduumira ebikwekweto mu poliisi mu Kampala n'emiriraano wakati w'omwaka gwa 2014 ne 2016 gatandise okusaasaana ng'afiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'amaze ebbanga ng'ajjanjabirwa. Kikakasiddwa nga Afande Omala afudde obulwadde bwa prostate cancer nga mutabani we Sam Omala Junior ategeezezza nti baabuzuula mu mwaka gwa 2020 era okuva olwo azaalwanagana nabo. Kati emyaka 5 kuba obulwadde buno yabukebeza mu 2020 nga yakawumula emirimu gya poliisi ne bamusanga mu prostate ku stage eyali 4th stage esembayo. Omala Junior nga naye asangiddwa ku ddwaliro e Mulago ategeeza nti kitaawe okuva lwe yawummula emirimu gya poliisi azaalumizibwa. Nga tulina okuwadaawada era abadde ku ddagala ng'alitambulirako naye bwatuuse ne bumuteeka ku ndiri kumala emyezi 6 ebyokukola abadde yabivaako. Wagambye nti mu ddwaliro bamutwalayo sabiiti ewedde oluvannyuma lw'obulwadde buno okunyinyintira. Tubadde twakomawo ng'afunyemu attack ebadde secondary admission nga bamuteekayo ogwokubiri wamaze wiiki emu n'olunaku lumu jasiriza ogw'enkomerero. Ayogedde ku kitaawe ng'abadde omusajja omukkakamu era ayagala ennyo abantu wadde nga mu kiseera we yaweereza mu poliisi bangi bamulabanga ng'omusajja omukambwe. Mwe mukebera badde abyogerako nga bwe yakwatanga Besigye nga ono yamutolokako. So literally muntu w'abantu newankubadde nga omulimu gwali mulimu naye nga it was okay. Journalists of all colors, they are around here. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.